Bw'eti embeera bw'ebadde mu batuuze b'e Zirobwe beemulugunya nga beebuuza nti ababba ettaka lyabwe ddala beeyita ki? Bo basinziira ku ky'okujja nga babagobe ku ttaka kubanga abantu abagoba ku ttaka tebawera wadde abataano. Bajja abantu 3 wabula ne bapangisa ebibinja by'abavubuka ne bitandika ng'okujoonyesa ekyalo kiramba ne babakubanga emiggo ne babayisanga eby'oku ttale. Kati abantu bano beebuuza nti ddala kituufu Zirobwe eri mu Uganda ekulemberwa mwami Museveni oba bagisalako dda nga yo yafuuka nsi ndala nnyo kubanga ebikolwa ebikolwayo ddala tebituukagana n'amateeka ga Uganda. Kyokka ekyennyamizza abatuuze bano bagamba nti ababbi bakolako ate RDC ali mu bikolwa eby'okutulugunya bannayuganda, DPC ali mu bikolwa eby'okutulugunya bannayuganda ne OC wa poliisi baliraanye gye bandibadde baddukira era naye y'omu ku bajja n'abavubuka nga babakuuma bukuumi ne bayigganya ekyalo ne babakuba emiggo ne babayisaamu amaaso nga ne babafulya ddala abaana abato. Otunuulira omwami oyo yakulaga okugulu kwonna kufeenya kuvunda naye nga bakubye bukubi miggo. Bano batuuse okusengula abatuuze bave mu maka gaabwe baddukire mu nsiko nga gye basula. Famire erimu omukyala n'omwami n'abaana ne batuuka okudduka mu maka gaabwe ge beezimbira batuuke okusula ku nsiko olw'okuba badduka okutaasa obulamu. Ddala tulagawa zigenda okuwera ssaawa emu n'eddakiika 15 nga bakifeesi bakulembedde abasekyuliko nga nabo kwebali nga poliisi bavaako mabega ekuuma ababbi abakuba abantu emiggo, asenze emmere y'abantu, abbe kalituusi w'abantu, abbe ente, abantu tebalina mirembe. Minisita w'ebyettaka yajja wano n'atowa order n'alagira RDC ne DPC bakwate bakifeesi bonna. Bukyavaawo wano RDC ne DPC tewaliwo kyakolebwa kyagenda mu maaso. Aleeta ente ne zirya emmere y'abantu. Era bano abantu boolaba wano abantu batono lwansonga batya okukuba emiggo ekiro. Abasula mu nnyumba bayingira ssaawa 11 n'abamu nga ne kyamani kwali. Musajja nno mwesimbu era naye takyasula mu nnyumba ne ku kyalo takyabeerako bulungi. Omupoliisi bwe tubadde naye alwanirira abantu bamukozeeko olugwesikwesi ne bamukyusa. Kale tofuna obuzibu atubba yerutta ngambwa, CID ava Kisolo, DPC twazadye, Deputy RDC kaberuka kwegamba ogenda n'oddukira eyandikuyambye n'ogamba nga bonna Bafalansa n'ogamba kwegamba tuyina obuzibu tusaba otuyambe. Ebigambo bingi nnyo naye abantu bano boolaba nkakasa n'abasibye omutima ne bajja wano ekiro tebagenda kusula mu nnyumba. Twalina Mr. Ocheng yava mu State House eyo n'ajja n'atuyambako n'ateekawo embeera n'aleeta government surveyor okuva Entebbe n'akola alipoota ng'ava mu State House Land Division n'akola alipoota n'akola okunoonyereza era bintu ekyomukisa omubi nti omwami yafa bino byazuula ebikwatagana ku ttaka lino kubulako government survey report saasobodde kujja nayo naye ngenda kulwana nnyo ngikwase abakulu bano bagituuse mu ofiisi yo naye okuyambibwa kwaffe kutono. Ffe tulinga abali mu Uganda ey'enjawulo. Security ya district eno yali ddeeru Mr. Ochenyi n'agigwamu bwe bamanya nti yafa ne bakomawo. Mukama wange ow'ekitiibwa tusaba mmanyi olina obusobozi obutuukirira IEP mutuyambe ku DPC CID we Zirobwe ayogera kyere nti mulimu n'akola lino ettaka tujja kulitwala. Tetulina kuyambibwa tulinga abali mu nsi endala. Bino byenjogera abasobola obyogera wano batono nnyo olw'okubanga batya okubakuba babakuba emiggo. Tulinga abali mu oba tuli Somalia tuli mu kusoberwa. Mbadde nsaba leader of opposition ne Honorable MPs mwenanga muli wano mulwanire ku baana bannambi ekiri mu baana ba Buganda wano ensi yaffe bagitumalako. Abatuuze ddala ati bali mu kutya nga beebuuza nti ddala ebintu bino ebigenda mu maaso
Mwami Museveni ye bw'atuula eri mu State House n'abiraba alowooza ki ku batuuze bano nga be bamulonda? Abantu ababasengula ku ttaka bo teboogerwako kubanga baba ne security ebakuuma, baweebwa obuyinza okuva mu State House nga bababuuza nti ate bana bakola ki? Bwe beekubira endulu ewa Ossi yennyini yabamalamu amaanyi n'abagamba mmwe temulina kye mugenda kukola, ettaka lye muliko tulyetaaga, tulina odditwala. Boogerera mu tulyetaaga naye amazima amatuufu libako nnyini eri abatuma okukola ebikolwa bino. Kyewuunyisa nti bo gye baddukira gye bakubira endulu nti gavumenti tuyambe, ate gavumenti yeri mu bikolwa eby'obbabbako ettaka lyabwe. Kale ne weebuuza, ddala gavumenti yandibadde ekuuma obukuumi Munnayuganda ate nejja etandika okulinnyirira eddembe lya Bannayuganda okutuuka ku kino? Basajja battu ne bakazi battu batandika okuliira ku nsiko. Ddala Uganda eweddemu ensa. Olwekyo okujja kwammwe wano kuzogatta eddoboozi ku lyange. Bwe tunaagenda mu Parliament tubuuze Uganda nti eyinza okuba eno ey'eno yanjawulo nga bwe boogedde ku ndala. Tuzze okujuliriza okumanya nti Honorable Joyce baagala minisita gwe wawanga neenaze okuyamba abeeno naye n'emityana tulaba babagoba gy'ava ate anaayamba atya abeeno nga neewuwe bada mu gavumenti emu ekulemberwa omu yayagala Uganda yonna ogitwala ng'abonyaabonya bano bannansi. Ebyange byali badde bisingako awo, naye olw'ensonga nti abantu bano balina obulumi, nina ekitundu ku bujjajja kuno naye si kye ekindeese kwongera kujjuliriza nti bassebo ne bannyamu fe olwaleero tetwazze kubugumamu oba bujja kino tuzze tukigwe n'abajja bagoberera ebyo bye tubogera. Era bwe munadde emabega omulabe ye waali era ajja kubatwala ne mulina kuyimira ku ddoboozi limu nga bwe twabagamba tugende mu maaso. So mbasaba mu nteekateeka ze tulina ez'enjawulo ezitulina obbawuliza n'okulaba tugende ne baba temuyambiddwa naffe si ffe tujja okutusooka nga tulemeddwa. Bw'ate olaba Museveni ebatuma balemeddwa kati ate ffe neffe tuzze ebbaga nti obulumi bwammwe bwe bwaffe bwe tubugatta bwe tulimu tusobola okugenda mu maaso. Tuzegatta bulumi nga bamulekwa ababiri nga bakulembeddwa enfuuzi. Kiregeeza oli abaakamuta bano abazadde bonna bano nga bagatulinawo omu. Kati ffe tuzze kugatta eyo nnaku yaffe tujja kufuna kye tugamba era tujja kutuuka gye tulaga. Bano bonna okusituka tekirakusitukira bwereere, waliwo ensonga era Katonda lwaki atuleese. Mmeye munyambu temusula mu nju ababayiganya balinga bana bataano. Sebolo abantu bakutta abakazi kunaabo, abaana b'abantu tebatambula olw'ensonga bamanyi bagwata ne bagamba bugati oyo ye ne bamukwata kirindi ekirindi. Era sirimu gw'owulidde koko balanga omwaka eno mu bakyala n'abaana be bakutta obukwasi, naye ng'oli erabaleka okukola omulimu ogwo tugende emaaso. So ebyo byenjagadde okulombera n'abakulu be twazze nabo. So nsaba abalina amawulire ag'enjawulo nga gasobola okuyamba ku bye tunaagenda nabyo nga totya jangu omuzindaalo omukuwe otulungamye ne tujja okubanogera. Honorable nze nsooka. Bano n'abatuuze balumiriza Omunyarwanda nti yabagoba ku ttaka amanya ge yeeyita Lutta, naye nga Munyarwanda oyo gwe bagamba nti yeeyita Lutta nkakasa nti si omu kubabba ettaka eryo nti be balyagala. Lutta ateekwa okuba akozesebwa bukozesebwa kubanga mu statement zaabwe bagamba nti ettaka lino liriko enkaayana okuva kati bagenda mu mwaka mulamba nga bwe bagezaako okusindika omuntu abagobewo bw'alemererwa ng'adduka addayo nga babasindikira asinga ku maanyi. Kati ono Lutta ye mu kujja yazze n'amaanyi kuba alina ekibinja ky'abavubuka bakubi b'emiggo nga bajja ekiro mu makaago. Bwe bamanya nti ggwe oli wamputtu nnyo wagaana okubaguza bakuseetingira agavubuka nga gasamba oluggi gakuyingirira mu nnyumba, gasooka gakkuba emiggo. Bw'oba mukyala nno nga tolinaamu mwami ku budde obwo gakutuusaako ogw'obuliisa maanyi. Bwe basangamu abaana ab'obuwala nga nabo bakola ekintu kye kimu. Kati bo beebuuza ddala ffe tuddukire waani? Abantu bano bagenza okulaba ng'embeera ebayinze tebakyalina kyakkola, kwe kusalawo ne beekubira enduulu mu b'oludda oluvuganya gavumenti nti osanga be banaasobola okwogerezeganyako ne gavumenti eri mu buyinza erabike ng'ebayambe baviire ku ttaka lyabwe ereme okutulugunya bannansi, baleme okusuza abantu bano mu nsiko ng'abatalinaako waabwe. Ettaka eryo bakulaga nti baliruddeko ebbanga eriwerera ddala, kubanga bw'otunuulira miitingi eno ebadde etudde
obalaba nga abalimu baami bakulu n'abakyala bakulu, kitegeeza nti ettaka eryo baliruddeko tebasenzeeko ggulu. naye baba nga bayigganyizibwa obwenkanidde awo ne babulayo ayamba, ani agenda okuyamba munnayuganda? Abantu bano nno bali mbulumi era bawulira nti nno embeera ebayinze tebakyalina kyakkola. Bwe beekubira endulu tebayambibwa. Minisita ow'ebyettaka yajja mu kitundu kyabwe naye yabamalamu bumazimaanyi n'abakakasa nti ettaka eryo basobola obbajjawo lwa nsonga emu, temulirinaako bwannannyini. Kyokka n'omuntu gwe balumiriza nti nno ye nannyini ttaka eryo ate naye bakulaga nti eyamuguza nti naye tamanyikiddwako mu kitundu ekyo kubanga waakiri kwandibaddeko abatuuze nti bamumanyi baali bamuwuliddeko. Naye bakugamba nti ye gwe yeesibako nti ddala ye yamuguza ettaka eryo tawulikikangako ku kitundu ekyo, kabeere bassentebe b'ekitundu tebabamanyi. Kubanga wano ekibaleetedde okutya nti ne ssentebe waabwe yennyini yandibadde abalwanirira, kyokka ate naye omu ku batiisibwatiisibwa era naye bali bamukubyemu ku miggo. Bajja ne bamukoonera ennyumba y'ekiro nga yeebase ne bamukuba emiggo mizibu. Kati musajja wattu naye takyalina bwogerero. Kati abatuuze bagamba nti wabanga kiyamaani ddala musajja wattu naye yatiisibwatiisibwa yatya, faani anaatuyamba. Kutulanga n'abaaziko babalabibwa n'amanya ne tugawaayo n'otuusa olwaleero ente tetuzikola ki tetuziraba. Ne minisita zeyagambye ente zituweebwe n'otuusa olwaleero ente tetuzikola ki tetuziraba. Nabbi bw'ente eweza miliyoni 7 kuba yali nzungu maleeto. Embonaabona gye ndiko olwaleero sirina wadde ekyendiisa abaana lwa mukulu Lutta tewali muntu mulala, nze sisula muntu era nabadde ntidde okujja wano okwogera. Amanya agange nze Nabulya Joyce. Ekibanja kyange mukulu Lutta yakitwala, emmere yonna agirya, basajja be ne bajja ne batemanga we baagala. Nalinamu kalitunsi yenna baamutema ne bamutwala, nalinamu muwogo, nalinamu ebijanjaalo, kasooli, byonna yabirya n'abimalawo. Era sikyalina kyendya kati emmere engulangule kuba nalina emmere yange. Olusuku nalina olusuku nga yiikanga 2. Nalinawo n'oluto lwe nali nsimbye lwonna yalulirisa ente n'alumalawo. Agamba abantu, atuma abantu, manye omwami wange yafuna accident atambulira ku miggo. Agamba mugambe omwami ow'emiggo 2 ajje tutegeeregane mu kibanja. Kati munnange byebyo bye tulina tweyanziza okujja tanga tunaayambibwa. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nsanyusa okubalaba abakulembeze bonna sijja baawulamu. Amanya agange nze Musabula Nyago, ndi mwana muzaale w'abantu. Ono muzzukulu wange gwe nnyimiridde naye ebitali byakusaaga, muzzukulu wange ddala. Naye obuzibu bwe tulina mu kitundu muno buli bumu, tetukyayogera. LC1 wa movement nnyo naye tebamuwuliriza waggulu. Poliisi tekyakola mirimu wabula eri ku ddiiru yakubba bintu mu byalo. Kati omulimu ogwaleetesa poliisi tegukyaliwo, eri ku ddiiru yakubba bintu mu byalo. Ssebo w'ekitiibwa manyi oli mukozi, kyembadde nsaba poliisi eno abantu mubaleka nnyo ku poliisi ne babeera okwo ne bazimba n'amayumba mu bitundu ne bafuuka batuuze. Oli abeere Kampala namugamba waliwo omu ajjaawo namuggyeko ekibanja kye naye njagala omukole bwoti nawo miliyoni 2. Genda otuuka ku poliisi ng'agamba ekibanja kyekiruwa. Oyo omusajja gwe boogeddeko Osisayidi Zirobwe namutwala mu kasooli eyo wansi ku lwabo bato bange bano bonna aboogera bato bange. Naye nze bannoonya bateekako ogw'obutujju simanyi biki, bangambye tujja naano bagenda kukwata koza njagenda n'omukulu alina abamukuuma nziri mu kibuga ntuleeyo gye banansanga, naye nina okujja ku kyange nkyogerere ensi ekola eki emanye. Kyaki eyo jjajja w'abataata ye yagigaba eriko yiika 7 ane mutudde sebo n'obuyambi tubwagala eganye okubbu masigidi eri wali yagigaba eriko yiika 10. Jjajja wa kitaffe wali tasitwali mu nnyumba atudde. Ne Lutta yajja wano akubye bannyinaze emigga bala batya okujja batya kuba banajja essaawa zino ekiro tebajja kwebaka bakifasi gye bali wansi eyo mukama. Era bagamba singa tukwata ku nze ne Lutta agasinga Mungu amumpaako bw'ati Allah abamusaasi nzala dipisa manyi naye nga yali tandabangako liiso naye ng'erinnya livuga singa muso yatuuka wano kiba kiweddemu. Naye ndi mukumutinda
yantuukako wano nga minisita zo tuyamba era amanyi agenda kudda ne mukulu w'ekyenyi yagezaako nnyo tuyamba Mungu amusaasire yayogera amazima namugamba Lutta nga tuli wano n'atuyana n'akala amaaso nnyindo ne musiiwuka namugamba tolinaawo ettaka oli mubbi ne lipooti ye neefulumye leeta zibakozesa okukyusa ettaka lino mukazi w'e Palisa kati gwogamba otya olina ettaka wa Lutta n'akankana bw'ati yenna n'agumira nyamugamba Lutta kati beki ketonye kebwake ndakufiirako Lutta tojja kunzira nenwanagana ne Lutta kati nga tuli mu kooti n'abakooba najja ne mirundi emeka n'agamba nti ntaddewo ekintu kino njagala nali basikaali n'ekiroli ntandika okukwatagana n'abantu bano ensonga zino zitambule twewandiisa atuwa ennaku 3 era wakyamani twewandiisa bulungi tubalindiridde omwezi gwe baatuwa Allah atusaasirinza bana nti naye banaba tebazzeerawo okugenda manyiwo bandi musajja munywe ate sijja kyekisooka kuba kitange yafawa mu 85 mu lutalo nenvaalo nenyingira e Kampala mu 87 netandika okulabira famire yange mwebale nnyo nsaba omwana oyo akaabya amaziga bana bakalina kalina akamulekera kuba ali bubi mwebale ababaka mu palamenti abakiikirira abantu beeyo nga muno mwe muli Ssekitoleko munnakibiina kya NUP ono avuddeyo n'alabula abantu bano n'abagamba nti beesonyiwa abatuuze be agamba nti ettaka lino liriko enkaayana babagamba nti lyankaayana naye nga ddala balyagala mulimu mwami Museveni mulimu mukyala we Janet Kataaha ne mutabani waabwe Muhoozi Kainerugaba era nga yalumiriza agamba nti emmotoka za Muhoozi mu ekyo ekitundu gye zibeerera ddala tezikyavaayo kubanga bo baleeta abavubuka ne babavuga ne babateeka awo bwe bakola effujjo ku batuuze bo balinze bulinzi kukakasa nti ddala batuuze bonna badduse mu mayumba baweddemu bajje basende bo bakubeeya amakanda gaabwe kyebagamba nti tekigenda kusoboka kubanga abatuuze bangi okusinga bano ababagoba nga balumiriza nti abantu abo ababagoba baagala bwagazi kweddiza ttaka olw'okuba amanyi nti ettaka eryo basobola okuteekako amafakitole gaabwe nga tewali abakubye ku mukono basuubira nti abantu beeyo bakyali babisi nnyo kyova olaba nti bo babeesibyeko babalemeddeko ate ng'ekisinze n'okubeewuunyisa nti bano tebakoma bukomi kubagoba ku ttaka kyokka bwe bakusanga ng'oli mulunzi olinako ente ezo bajja ekiro ne bakubbako ente ezo ne bazitwala emmere ey'omu ttaka ne basima ne batwala amatooke ne bayunja ne bagatwala nga teri abakuba ku mukono era bannaffe abo abalimi beeyo kati kibeewuunyisa nti ate emmere gye bandibadde balya kati bano abajambula be bajja ne bagibabbako ne batwala kati ate bba abalimi bagula buguzi mmere yakulya nti n'akawunga bakagula buguzi tebakyasobola keetuusaako kuba kasooli tebamuganya kkula bamuleetamu ente ne zimulya kyere nga teri abakuba ku mukono nambingi naye abantu bano basula batunula emabega eyo wiiki 3 nali wano mu kanisa eyo nga tebazze kubanga saabagamba nti nzija najja buzzi nga tebazze ne baŋŋamba kati singa twategedde oba okugjako twandize mu bungi naye tutya embogo eggulo lyonna basuze batukuba ennaku nenkwata nnyo ninga eno nsi ki gye tulimu ng'ate Honorable Ssekitoleko yajjako dda wano ne bamugobya biso waliwo omusajja oyo Lutta tasookedde wano twamusuuzaako eyo Zirobwe eno nnene mpanga ti wa naye Ssebazimba ne kalina kati awo Zirobwe poliisi emukuma ne bwe twogera bwe tuvaawo ne bikyukamu ensonga eno mbaka yagireeta dda mu paliamenti nejja naye tewali kikyukako era ekitugambisizza nti tukuleete kubanga ensonga eno esusse bwe yandikomye ensonga z'ettaka tubadde tuzimalirizanga ezisinga n'ensonga eno erinamu ebitategerekeka Lutta oyo abadde anyaga ettaka ng'olusimu omugobe eyo n'akola ki kubanga ebubuubi twalulwana ne Ssekitoleko ne Ssentebe ne tuluwangula n'awalala wangi naye wano tetumanyi kigenda mu maaso n'olwekyo abantu bano okujja kwongera okukusaba ojje wano okwongera obbagumya nti ensonga eno tugenda gikwatako tetuyinza kubeera mu nsi ng'abantu abamu b'amaanyi nnyo ku balala
Poliisi y'e Luweero eri compromised yewerekera abanyaga ettaka. Abakulembeze b'eggombolola eno be bakulembera abanyaga ettaka wano. Kitukoze bubi nnyo, twandituuseeko eyo yonna n'olaba. Mulimu n'abaana abato abagenda ku masomero. Bwe najja mu kanisa bangambye abaana tebazze kubanga tetusobola kubakkiriza kutambula. Waneemanya mabwe bati abantu babali. N'olwekyo tuli bannakuwavu naye tuli bagumu. Bino byonna byakulabirako mulina okuguma. Kubanga bwe mutaagume ettaka lyomwe bajja titwa. Si kyo? Tugenda kuyimirira wamu tulwane tusobole okulaba tetununula. Ate ketulese Mukama waffe atusingako ffenna abasebo ajja kutuwa amagezi kubanga ensonga Ssebo Loopu yali mu kooti. Ne tulowooza olw'okuba ensonga eri mu kooti sayidi zombi zinaategeera titulina okulinda kooti ekole ki esalewo. Kubanga oluusi bwe tugenda obugenzi ne twogera abantu ne batajja mu kooti oluusi bivaamu bubi ng'abantu baffe bafiiriddwa nga twagala kumanya naye sayidi eri yalemererwa okuwa kooti ekitiibwa. N'ebitongole byonna ebirina okukuuma abantu tebyawa kooti kitiibwa, okuli poliisi, okuli individuals abamanyikiddwa. Kati n'olwekyo ensonga eno y'amaanyi era twagala tugikwate kannabwala tugiguse eggwe. Naye bano babadde boogerako nabo babagumiza ne babagamba baleme okutya. Babagambye nti bo bantu bangi abatuuze tebasobola kukkiriza kuliira ku nsiko ng'abantu ababaliisa akakanja babale bubazi. Babasabe beebeereremu beekolemu omulimo nabo amajambiya bagagule. Bw'obeera n'ejjambiyayo mu nju n'omuggo bwe muwulira munnammwe ekirakuba endulu nga bamulumbye mulina okusitukira awamu ne mumulwanirira nti singa tebaakola ekintu ekyo kyakwerwanako ekibba ttaka kino kigenda baleka nga tebalinaako we babudamye paka lwe bagenda obbasendasenda babatwale mu concentration camp batandike nga kubaweereza buweereza buwunga nga ba refugees. Tekigenda kusoboka ekyo. Kati abatuuze bo kiri eri bo okukkiriza kye babagambye beekolemu omulimo oba okwetiiririra babatwaleko ettaka lyabwe basigale nga tebalina we bali. Ono abajjukiza ku mbeera eri mu Bunyolo nti bw'otuuka e Bunyolo olwaleero ebitundu ebimu baabiwamba dda. Abatuuze bakuba bateeka dda mu zikampu babalabirira awo babaweera akawunga n'ebijjanjaalo kyokka nga balina ettaka lyabwe nga ddene beerimira emmere yaabwe. Ne wabula bwe baazuula nti waliyo amafuta buli kitundu bwe baamanyanga nti kino ekitundu kiteekwa okubaamu amafuta ne basenda abantu baaku. Kati bali mu kampu babundabunda nti n'Abe Zirobwe bano bwe batabeereremu kukola mulimu ogwo ogwawamu nti bamanye nti tulina okuyambagana buli muntu beera n'ejjambiyayo beera n'omuggo gwo. Bw'owulira ekiraakuba enduulu mwenna mwesitukire wamu mudduke mu mutaase mutemeeteme abantu abo. Ekkubo lyokka lye babawadde nti erigenda obbataasa okwegobako ababbi b'ettaka bano. Wano wegombola namutegeezeza n'angamba ali Luweero aye asanyuka muli ku nsiko simanyi oba ali ludda luli oba luno. Leero njagala kutegeera bulungi mwetegereza abazze wano si baakuno. Oli ava atya ekyotera ng'ow'okukyalo kuno taliiwo n'abo nabo mbakube mu ddooki. Ekyokubiri ekiri wano leero mmwe mpulidde mwogera obusonga ng'omutyo bakuba emiggo. Waliwo ku bano gwe baziika wano babakuba muggo bano teri atalozanga ku ssasi. Mulimu ne BMP baffe abazirika naye nga bazirika ku lwammwe mu bibanja bye twanya byaffe mbadde byammwe. Kati saagala kuwulira miggo njagala kuwulira nga tugenda mu maaso kukola kyetaagisa. Oyo bawula Ssebo Ssentebe namutumiza kino jjo obutaba nakase wadde wagakola olukwesikwesi ng'olukiiko luno tebaagala lubeewo. Naye sisaaga era nadde mbage baluyiwe. Leero ntegeere nti eryo memba palamenti waakuno omulala oba DPC yemupi waako oba RDC era baŋŋambye baddeko eruwe epoliisi Zirobwe ate n'aba batambulirako okumpi we bali bano. Era mubagambe nti mbadde mmwe ekibatawaanya Ssebo Loopu bano abantu batuuka ekiseera nga anoonyamu amagezi ng'ataamusinga okutegeera. Agenda okutuuka ajja abuzaabuziddwa bubuzaabuzibwa mu kifo ky'okugenda maaso. Tujja wano mwami Kibira ngo yajja olutalo lwa wano ffe twalutandika
nze bwe luno lwe nawaba ku parliament bwe banyimbulira abayaaye banteme era ne banguma n'ebiso ne bagamba mwe baleese okuntema temuli baakuno era nabatwala ntaki ne mbagamba mmwe tubasobola kati mu ebyo wazze wajja abantu ab'enjawulo ekiri wano agumpanya bano abakulembeze bwe bagendayo baawuliramu swiki ng'abeebaza n'ente ne memba palamenti wa kuno gwe nawangula alina ente y'omukulu oyo kati oyo anaakulwanira ate gye mulaga nyabo onale bobaagala Joyce Ntwatwa lwaki nasanyusa ennyongo ze bwe wawangula akajja wano emirundi ebiri batugamba bwe baliranye mwami Museveni era bawa oda ezikola era bwajja wano ng'aliko abakubiyiza okulooza gyava waliwo eddagala akajja wano eki ebiri kati tewabanga ddagala be yaleka bagambye baveewo bave balire ku nsiko beeyongera kulula ku nsiko kati minisita oyo mwami Museveni kye nategeddeko mbu yamutuma gy'alabira eddala oba bakijumiza bulungi era lipoota yagimuwadde nti bano balira ku nsiko era musanyufu nnyo kubanga ali kuno ajojobya lutaŋŋambwa mbu ettaka lino gye likyalinako essente ne mwami Museveni ne muhoze emmotoka ze tuziseeko awo mu busiika bwe mbadde mulaba kati olwekyo bano babonaabona wakati be batumamu bayamba nga bazze babegana bakeneka ate gye bajjamu bazze bayamba onayo bayanja minisita w'ebyettaka yaliko wano era naye yagenda tamaze ekizibu kati nze ekyabansabye tujje wano nti mwami Museveni agenda agaba emidaali eruweero ku lwokutaano n'ekyenziza omuga nti yeeno yalekayo dda obuyeekera bwe yakolanga nga gavumenti eri ekola eno alina abasula ku nsiko gyagenda obaweera emidaali naye nga yeetenda ebyokwerinda birungi naye eno paalisi modo ejja era mubagirinda naye abantu bano bamulina paalisi modo wakuttaka bano banaamukolera tebalina amasannyalaze mubayewola essente ez'okugaleeta ne bw'otuna bano banaagateekamu banja ng'oli asenda kalitonzi baasenda waliwo abakadde ennyumba za kuno zonna loobu n'ofuna obudde manyi tujja kgenda tuli kuno obudde naye wano teri atalina loosi ku mwami Lutaŋŋamba yasengula ekyalo yabonyaabonya empanga tibamuyita musenzaalaana bw'atyo leader of opposition nga yakuliddemu ekiwayi ky'abantu bano abagenza okutaakiriza embeera eno avuddeyo naye alina obubaka bw'abawadde era ng'abagumya abasaba nti beebeereremu tebatya kubanga y'ensonga zaabwe agenda zitwalayo mu paalamenti amangu ddala nga paalamenti yakaddamu okutuula naye n'abasaba nabo nti baleke okusembeza ennyo abantu abo bafuula mikwano gyabwe bwe babasembeza ennyo kyovula batemu bava okubamanyiira nabawadde ekyokulabirako nti Masaka baagobera ddala abalimu olwa Museveni buli abakolagana ne Museveni tebabakkiriza kubeesembereza kubanga mu kubeesembereza basooka okubakolako olukwanokwano bwe mubakolako olukwano bamanya nti kati tufunyewo okutandikira awo bwe batandikira ne bajja ne basenda abatuuze bonna ne bababbako ettaka lyabwe leader of opposition abasabye nti tebaddamu beekozesako lukwano omuntu ajja mu kitundu kyammwe nga temumumanyi oyo mumugoberewo bwe mumulinda n'atuula n'amalamu akaseera oyo aba agenda bafuukira obuzibu okumufulumya luba lujja kuba lutalo olw'amaanyi omuntu kasita yeeseza ku kitundu ne mumutegeera nti gundi waali ku kitundu ate yabeefuulira n'abagamba ettaka nno lye mutuddeko lino lyali lyange akaseera ke mmazeemu bulijjo neetegereza batuuze bange okukkakana baali bagobyeko so mwewala emikwano gye musembeza mu kitundu nga temugimanyi ekyokubiri mwebeereremu nammwe mugule ebikola abantu abo mubakoleko bukozi baberenga babayita ku ggombala babagabira obuwunga n'ebijanjalo erimu kawuugumi buli wiiki oba buli mwezi oba ssejjo nga mmwe abaana bammwe ne bakadde bwe bakola ku faamu zaabwe tekigendererwa kyabwe njagala okufa n'olwaliro mufune obumalirivu obugamba nti ekyo kijja kubaawo ebyafaayo bya mwana w'omuntu tewali mwana w'omuntu yali agaanye ekibi okukolebwa ne kikolebwa bwe mugaana era tikikola kibaawo abaana bammwe bonna oba bali Kampala oba bali Luddawa oba bali waffe Buddu mubayite mukuŋŋaane ku ggombolo lwa wiiki nnamba mumalirire mugambe ekyo kijja kukola kubaawo ebiwandiiko mbiyiseemu bwangu era mbitegedde ndi munnamateeka sina gye sitegeera ku nsonga z'ettaka ssentebe wange mukulu wange Erasto Kibirango munnamateeka mugundiivu
ensonga zino ne bw'omu eddakiika 5 azitegeera nti buno bubbi obugenderera. Ngenda nkola ogwange n'abaka bamwe bano abalungi olabasekityoleko namugenda ensonga baazireeta naye nagambye nabasekityoleko nti bwenzija ebulemenzi jakutuuka mu kifo ekyo gyakufugasa abantu n'okutuukawo ntegeere ddala ani oyo akola ekyo n'abako bamuggyeko amaaso mukazi wattu naye atambula butambuzi ng'anoonya kyakulya tamanyi nakigenda maaso talina kyasobola kukola kubanga ababbi b'ettaka baagala bafugana kubafufuggaza mwoli n'abagoba mukozi waabwe bamugamba nti era awo era ajja kwerawo bamugamba nti siimuula awo ajja kusiimuulawo. Abantu ba Buganda bwe muteefunge ne mugamba nti bino tubigaanye. Bwe ngamba abantu ba Buganda ntegeeza abantu ba Kabaka, Abaganda, Abanyolo, Abanyarwanda, Abakiga kubanga Buganda Kabaka kalera baana. Kino kitundu kyokka ekikumanya buli muntu ekimukuuma. Kakati abo beesomye okusaanyawo ennono eyo basseewo ennono y'abamukwata mmundu tulina ogigaana ffe n'abaana baffe n'abazzukulu. Tuzzeewo enfuga yakuumanga abantu n'okutaasa abantu baffe n'okubayamba okukuuma ebyabwe. Abantu abatuusiddwako ebisago manyinaze nkusaasira n'omwami omuyiseemu naye mmwe muwendo omunene ebyammwe n'okutuluguza bye muyiwaddeyo okulaba nti embeera eviirawo ddala ku mulembe guno. Nkimanyi enkya mu nnaku z'omwezi nga 9 nawulidde Museveni ajja mu Luweero. Muweekunge abantu bawala e Zirobwe mugende mumugambe nti obukulembeze bwo bwabujjeka tubukooye. Tosobola kukulembera abantu ng'effujo libakolebwako ng'oli mu State House osazeeko otaddeko ne masiki ne batemula abantu ne bakwata abakazi nga muli Kampala mutudde muli mu kwewujja mu biwujjo y'empewo. Minisita wakako wawajja wano effujo lisigala nga likolebwa mu kitundu. Era odde e Kampala nti ndi minisita bakwata abakazi ng'olina mukazi ne bakwata abaana bagenda ku ssomero ng'olina DPC ng'olina RPC ng'olina ne RDC kireereesa alereeta kuno naye nga yeeta naye mukozi wa gavumenti. Muve mu by'okusaaga sebo muganda wange nsanyuse nnyo nti oli mugumu. Ekiseera kituuse mukunge buli ali gy'ali nga mwana waako n'akoma waataase obusika bwammwe. Ekiseera kyakulwanira busika bwammwe n'okwewaayo kwammwe. Omukume bw'atemulwa bw'akiswako ebisago munywere buki binywezi. Muntegedde abavubuka abali kuno mukunge bannammwe. Lutawaakako nga bwe mbaga ntamaliya biseera eyo nswera ina abagikola ki egenda ewunyiriza talina yadde 10 akola mulimu ki abawa oluddawo omusolo alina factory eri luddawo ekola ki nti majja sente. Mutegeere nti obubbi bw'ettaka bugenderere baagala kubafufuggaza. Mwami Museveni ne banne ono bamazeewo emyaka 42 sasa tumunana nga waffe ebuddu naye waffe ebuddu twamugaana kuva lwe yajja ne mujjanga mumuwembejja ne bakireereesa bamutambulirako ng'ebikenendi. Kati bwe tutuuse ekimu kye mwakoze ekyobuzira kwe kukuuma abaana bano sekikyoleko ne Brenda eddoboozi lyammwe mukuba ekifaananyi singa temulina ddoboozi singa babasembula dda singa simalina gye muli singa muli mu fekikkampu baagala batwala mu kampu babaliise nga banoonyi baobuddamu. Nali ebunyolo eyo ndituli ekikuube nensanga bannansi nga babeera mu kampu. Bannansi babagoba kusula mayiro esukka 40 naye nga babagoba batambula bayinaayina. Temukkiriza kukolebwako ekyo. Ensonga zammwe ng'akulembera bannanga bala mu palamenti egenda kufuuka nsonga nga palamenti ezzeemu mu Rwanda.